Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Abantu abalala. Ino obuzibu. Ekyana. Nakisanga mu takisi. Atudda kyengera. Kane ekyana. Nga ate ekyana njagala. Kyana nenkiwulira ddala ku mutima kikoze eki. Kakati ntwala mpola. Mu takisi zaawa? Zekyengera, zidde ekyengera. Kati on'omukwana. Omwana mubuulira ebigambo byange. Omwana abiwuliriza. Mu kubiwuliriza ne mwagala nnyo. Kati tubadde tuwuliziganya nga twogerezeganya. Kati kwe kwagala. Pite mu ggwe onnyikirize ensonga yange. Nginyikize. Oginyikize. Kati mu takisi okay nonasonye okubuuzaako bino sikwanirangako mu takisi kati okwanira mu takisi abantu abalala tebakuwulira twali twogera nga twalinga abeemanyi okyegera mwalinga abeemanyi abantu bali batunuulira naye nga nze sibafaako kakati nze ndi musajja munno njatusooke gwe gwasooka okwanira mu takisi oba wali okwaniddemukko ekyana nakyagala nnyo nali sibifaako nnyo naye nze kino kyo nakyagala nnyo naye siballo kuba nali mutidde naye neŋŋamba ekijja kikole ki ekijja kijje kati omwana bwe musomera omwana naŋŋamba kankuwa enamba yange nambuulirawo amanya naye amanya saagafanako kuba nali njidde okyegera kati bwe tutuuka okwawukana naŋŋamba nze nviiramu kuba ye yasooka ovaamu naye nga nze nkyalimu naŋŋamba nze ngenda kukoma wano kunze ogenda kukoma awo nti ampa akanamba k'essimu kati awo bwe yafuluma amanya ate okujja ebirowoozo engeri gye byali nnyo okujja amanya nengakola ki nengeerabira mpulira kati mungerabirawo n'agenda nange nengenda naye twasigala twogera twasigala twogera naye ekyana njagala kukinyikiriza njagala okinyikirize kakati mukulu bino byaliwo ddi ku Friday leero Monday naye byaliwo Friday naye nze ekyana njagala njagala okinyikirize ebintu nga bikyali bipya kati amanya yaani anti kadima amanya sigamanyi kuba nageerabira naye nagezaako okuba nga ateekamu wano ku mobile money genda olaba ereeta mu kibiro nadi oba ekitaawe nze simanyi naye nze kyenjagala omunyinyikirize era ne muyita erinnya ki gwe tetenkanya tewali kyotamala tovaako naawe ebisobyo nnyambeko Halo. Gye baliko nnyabo. Kale obulamu buli butya? Mbadde nzaabuuza. Bampita kadima nkubidde ku biiti wano. Amannya go gwani? Amanya gange. Ate gw'okubya tobuuza nga amanya gange gw'okuliddaani. Nedda nti mbadde njagala. Kutegeera linnya then kugamba ebiddako. Ngamba ebiddako amanya ogagazaali. Manyi bye njagala okuddako bikwalagana n'erinnya. Ngamba ebiddako tombuuza amanya. Okay, kakati. Waliwo omwami. Obeera kyengera waliwo omwami mwesanga mu takisi ku Lwokutaano bamuyita Fred. Ndi naye wano. Fred akubye njogeremuko naawe. Kuki? Fred akwagala ndooza yagambako buli mwali mu takisi. Fred anjagala. Musiru. Ate musiru ate. Musiru kuba kati hawa abanjagala kitegeeza kugamba gwe ngambe. Anti nze njagadde kukiteekamu bukodyo. Kati obukodyo kibotaddemu. Kirabawo kakodyo awo. Fred. Wanji baba. Yeye. Baby. Bwenseko toddamu okunsinikirangako amannya omwe mugenda muyekirayikira endusu ku baana b'abannamu osanga mu takisi omukwano ogenda omanyiira. Toddamu kumanya tombeebuuza. Sooka olinde. Mukwano lindako nkunnyonnyole. Sooka owulirize. Sooka owulirize olyoka oyombe. Baba Kadima. Okay. Asooka mpulirize. Nyabo. Asooka mpulirize. Mukadde. Lwaki tawuliriza nze? Mukadde. Ani mukadde? Anti simanyi linnya lyo. Maama, nyabo, mukyala.
Usako ulize kyengamba. Bwana Kadima myako. Bwana Kadima. Why? Bwana Kadima. Freddy. Wanji Bwana Kadima. Nsonyiwa. Nsonyiwa nange ekintu ntuse ne kinnemerera wakati. Oyonoonye bwononyi. Kati nzengenda kwa kati obuluze buvuluzi. Nedda sifu kakati. Kati nkole ntya. Kati nkuwe magezi ki? Cheka nawe kankuveeko kuba nawe komalidde ebiseera. Nkole ki muganda wange? Ekiwala kireke. Ekiwala kireke kati goloza ngenda kwagala n'empisa nto. Kale kola bw'oti. Naawe. Kola bw'oti sooka otegeere amannya gaakyo ojja kuddamu onkubire. Kati omulimu gwo gwawadde nawe ogenda kumanya amannya ge era mumanye. Nawe naaba nawondesebule. Freddy, Allah bw'ageza amannya ganneme. Allah bw'ageza agerera ku nze. Nawe owulidde engeri gy'ampalabulamu. Nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ni Kadima na Mayanja ni Anko Kabogo ekintu buli ky'omuziki kisinga neetondera abawuliriza mu nsonyiwe leero nyonoonye byono tukutabuseeko butabuse leero omutwe gwange naye gunsobedde tegumpeereza naye bakwanakwana nnyo gwate mu takisi ate amukwanye akirabe kale mujja tuteeseteeseeko tulabe naye ekintu kirabika ng'ekinvudde mu myaganya gy'engalo ekyokukola siina omwana nga wavuze sipiidi mukama katonda talina full stop mu kamwa defuna byegutagyo yayima nti wamufulako sipiidi mama Fred noonya ate nnamba ewalala oyo temuli mumukadde n'omalinda ekawuko amugaye nti yawanvuwa ng'obukolomooni mulutuka anti Fred omukyala muganda wa Kakimbowa ebigambo ng'akozesa bingi naye ne Fred naye alimba gwe buli gw'onaasanga mu takisi onaamwesibako bwesibi Fred noonya wojja zikatogo Fred busule anoonye waajja wali wafunda Kadima ne Anko Kabogoza mwe baletuweereza Fred naye takisussa ye yalemererwa kati omusanga agutaddeko gwe ye yalina ekiwala kyamulemerera kati ate lwaki omusanga aguteeka ku gwe mbovuluze buvuluzi naye abasajja mwagala ebyafungula n'ebyamangu ku lwakutaano baleero lwa Mande sooka omunoonyereza omanye amannya ge olyoka otandika ottabuka yenzira amasoete mutongo kitikatunda amaaso ebyafungula lugwayo lutya fungula ndabe abagigenze gisoma baletuweereza bamukwano nze mamagizaima kati ye byamwere namba y'essimu n'agaana omunoolera amanya alyoza yali musiru bagenda bazunga bakwanakwana kakirabe ne baletuweereza bamukwano yagamubuulira kati lwaki yawaleeta gamanyi takisi nga nfunda alooza ngezi ekyegera nga mutudde banabana oyo usikigana kusulayo bugambo muntu omugambirawo ekigambo omwana talina byeyonoonye omuvubuka naye talina mpisa talina njogera tolina byeyonoonye okoze kingi bakwanira mu takisi gasi ya buloolo agenda akwane kuba nnyina bo bali kutuweereza nasenga nabusa ekikuba nkimu kwanira mu takisi nalwo afuuse lutalo luwedde emirimu wenkufunidde wenkulabidde wabula nange omuwala n'abasajja ninamu mulikwana n'emisamba kyovula amukwana n'emisamba naye bakibamazeeko mwembi bano beetagayo abakozi bu job slot yaffe abasobola okuba nga mukola beetagayo ba housemaids beetagayo ba packers abakola mu supermarkets beetagayo aba shop attendants ne badereva saako nabo abakola ku mobile money ne bakitunzi mpozi kale abeera ngo banoonyanonyako mpolampola bali ku 0743 95 19 35 0743 95 19 ne 0786 96 783 96 yes njagala kutegeeza gwe muyimbi ali ayagala okulikodinga oluyimba lw'omu studio omukisa gubaawo wano ku Dibro Music Studio tusangibwa Kamoocha gwe nkubira ku ssimu 0702232323 wayimba ddanga wayimba music otannaba kumanyika abantu oba gwe mulundi gw'okusooka okulikodinga mu studio jangu tukwate oluyimba lwo era tulugye tulukole audio ne video ate tumanyisa abantu gwe muyimbi nkubira ku ssimu yange eno eri 0702232323
nange Beat FM mwebale tuweereza ono mama Diana ebulute bannange oyo Fred kimugwanidde bannaye abavubuka bamanyira nnyo oba balowooza nti buli mukyala gwe basinga nyina bamumanyira bumanyizi bana ekikagwanidde nako tekalina nampisa kale yenze kadima ne kabogoza tubagamba nti nkobawo n'ennyimba 12 esinga okwokya nina Sam Mugaga alina offers wana eri abayimbi mubeere bulungi.